tukwaniriza kale so ogamba otya yetuso ngamba taso abatakumanyiza okubagulira amanya ze Peter Serebu lya sente ni musajja mu businessman oli businessman Yeah. atwakulabyeko ng'ogamba nti omukyala ku Luthuum omusajja gwe yagenze naye si ye mutuufu gwe bompimapimamu naawe olaba ani asinga gwe wamulabyeko batono namulaba omusajja namulabye kati gwe bwe babateeka babiri nze naawe olaba ani akira ku munne gwe naye oba gwe kati okuddamu ekibuuzo nti gwe gwolaba asaana okudda mu kifo kya Seeka nga bwe yali empologoma gwe olaba nze nakiramu ani asinga akiramu olabye oyinza obeera ng'omusinga bodde naye ng'alayika akusinga ssente ate esente waliwo basente z'omukazi n'abanga alina ssente so tetwala nnyo kulumba naye nze kyeggamba kimu ku Lusuumu ye nakati waali ndowooza bw'aba yeebasa ekirago gumuka n'akaaba kuba naye yafuna omusajja nga tamanyi kyali yamulimba siwagira musajja naye ate at least yagintale ye omulaba nti ye ate twamumanyi naye kati bangi banyinaffe batomedde nnyo aba South Africa mukubamba naye kati ku Lusuumu atanya omanyeri banamutwala mu bbala bamubambe oli mu bulonyerezi ke South Africa etasobola nakuddayo ndowooza gwe walayo omuntu alina ssente ayambala akasawo k'omukazi nga bw'okambadde akuukako kaabasajja naye ne waba atambula eyakwatira omukazi ensawo laavu teri laavu bwetyo omwaba asigalamu n'ebirowoozo by'ekyavu so kati ye ku Lusuumu tumuwadde emyezi 6 ajja kubanga bw'olaba States amayanja ng'abaasi mubiri we yali afaanana yawunzikira bbe ku mobile money kugamba bangi abaagala okukakasa abakazi bawunzika bamaliriza bubi so kati ku Lusuumu simukuba chance mbi naye n'obutaala bwe yeetaddemu katukube nti katufune chance abukuumirwa nsonga Seeka digasi ya Seeka Muzaata bw'oba ogimanyi musajja kugenda Seeka Muzaata naye kenyini nkyamutyanga omuntu so ze ku Lusuumu nali mwagala ng'omuntu naye ate sijja kufa nti bamutwala ne bakuba bampi omuwadde emyezi 6 bw'agimala nko ng'ajja mu gwa Settlement ajja kuzinaabuza Peter Serebu nga wangula Settlement Peter Serebu sente eyo bagenda girya towakana atejjamu wanzungu ya milioni 3 kuno bwataano batugambyeko nti omusajja oyo e South Africa abeera mu byalo oli Musangoma gwegeno buze kezo wa NBS yalina bwino we oyo Musangoma oyo musawo Muganda waliwo omusawo Muganda nga alina sente nga bamafiire naye ono azakolawo zaalya talina sente oba omulinako bujja yakutujja kusoosa omukyala bujjako ekyobwega kyalina ge matama n'eriiso aline ate eriiso nga katolwa eyalifunamu wadde olwataano